Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'ovuga emmotoka kitegeeza ki? Bangi ku mmwe mulose nnyo nga muvuga emmotoka, abalala ng'ogiyingira, abalala ng'oli mu kugivugira ddala. Kino kitegeeza nti oluna olugendo lw'ogendako, era kiyinza okutegeeza bw'oba tolina mmotoka ogenda kugigula. Ate era kitegeeza nti amagenda go gasumuluddwa era obudde bwonna ogenda kutambula. Era kiyinza n'okutegeeza nti olina olugendo lw'oliko, olina okujja mu kifo ekyo okutwala mu kifo ekirala. Kale nno bw'oba oloose ng'ofuga emmotoka, manya amagenda go masumulule era tewakyali kikkutte, era obudde bwonna suubira okutambula oba n'okulinnyisibwa amadaala bwe guba nga mulimu gw'oliko, kubanga obeera osimbudde. Kale bw'obanga waloloose ku kino ekirooto, yongera okisabire kituukirire ng'okiteeka mu mikono gya Katonda. Subscribinga, likinga